Leero ku Lugonvu's show. Era kyobala batugamba bakyala osukana mu 5 n'ozaala omwana. There are chances of chromosomal abnormalities. Ozayinza ozaala omwana talina mikono, talina magulu. The abnormality amagye agasigaddeyo gaba gagenze gakuuwa. Abaana bafuna Down syndrome. Okujjako kano nkayisaawo abakyala abayambibwa ab'egyo emyaka. Olina okufuna eddagala erigenda boostinga yo ovaries sobole okuproducinga ku good eggs. Jeriri yes. Kyawukana n'omuntu abadde azaala. N'agenda yongereko bwongezi. Kati oyinza okuba olina emyaka 4 naye nga wazaala kwa 32, kwa 34, kwa 36, kwa 38 ne kwana muba banjawulo. N'omuntu eyakoma okuzaala nga wa myaka 24. There is always a difference mu ekyo. Singa omuntu badde oli mu system ng'ozaala oba olina emikisa. Singa obanga wazaala kwa 24 noddamu okuzaala ng'oli mwana. N'obuze by'abaana nsose mbivuddeko ogenda okuzuuka ng'ofunye omwami olina 45. Awo system ebanga yabivaako. Obunene buyinza okuviirako obutazaala. Actually research agamba abakyala abagezze ennyo overweight erina engeri gye reducing the performance of the ovaries. Because wherever you have the weight naddala omuntu nga teyali munene obunene bumugwira va ku ffe abali edde emmere nga tewali munene n'oyingiramu obunene the body erina okulwanako okusobola okuwanirira kubanga teyamanyiira. Okitegeera era abakyala abanene abo balina okujja mu kaama akaffe ababiri. Yes, watu wanafuna mwana. Oyinza obba owanika omugongo emisana n'ekiro. Omusajja omu yaŋŋambe naye musawo ngize omukazi oyo. Buli weekyuka nenkyuka, buli weekyuka naye nekyukira bwereere. Teri kavaayo. Agera n'agejja wano ebigimbi bino binosooka n'obigira bwoti. N'ogira bwoti. Osobola okuwaguza, osobola olumu oziiwa na wano mu bisambi. Naddala bano abaami obutono ennyo obwo obweteeka ku ebikyala ebyo alugira akomeeno. Ono spam takombako wadde na. Lindirira